Ekkanisa ya Kristo ekyuse nnyo bannange, mutunule mulabe. Okwagala okwasooka twakuleka dda, twawabata. Omwoyo omutukuvu ye twamudibya, ne twesiga okumanya, ne twerabira nti n'okugoberera omubiri kwe kuzikirira. Tubikoza mu magezi gaffe, twaleka omwoyo tuddeyo ekkanisa tunoonya amakubo gali agasooka. Kubanga bino bye birabange Mukama waffe teyalanga. Okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda. Obujeemu buliyenga bangi, balikyamya balala ne baleka okwagala kwe, ne bakola okwagala kwabwe. Bino bye birabange Mukama waffe teyalanga. Okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda. Obujeemu buliyenga bangi, balikyamya balala ne baleka. Weewaawo abalungi mbalamusizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzidde mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Njagala kubalamusaako nnyo yonna gye musinzidde, mikwano gyaffe abali mu mawanga America, olwo mikwano gyaffe abali mu mawanga nga Germany, mugamba mutya. Njagala kwebaza Katonda ku lwammwe, ngulumiza Mukama kubanga mwesigwa nnyo nnyo, alabirira ekigambo kye ate era okukituukiriza. Ndi musanyufu nnyo kubanga ndi wano nate, ndi awo mu ddiro lyo, ndi awo ku ssimu yo, gadget yonna gy'okozesa. Oli ku Just Gospel Media Uganda. Twakomyewo kwe tuli, peegi zaffe baali baagala kuzigalawo, naye Mukama mwesigwa nnyo 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 nnyo. Ndowooza tukibadde kitutte wiiki ndowooza nga 3 ku mwezi, naye era mu mwezi ogwo omulamba Mukama badde atuwadde opportunity nga tuli mu kumuweereza. Ekyo tukyebaliza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Oluyimba olubadde mu background nga tuggulawo programu yaffe eno nateera akanyomero kaffe kano, abadde omwana w'obuwala ayitibwa Sarah Mirembe ng'agamba nti bino byebiro. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, bino byebiro nga lwe luyimba. So okumunoonyako ku YouTube, mwana muweereza w'amaanyi, Mukama mwadde omukisa, n'ennyimba eziweereza Mukama ayitibwa Sarah Mirembe ng'agamba nti bino byebiro. Kulamusizaako nnyo yonna gy'osinzidde. Nga bulijjo channel yaffe eno awamu ne viewership yaffe eri ku YouTube, ebiseera singa twogera ebigambo by'otayagala kuwulira, era kinnyumira nnyo. Singa nsalawo okwogera ebigambo by'oyagala okuwulira, nnyinza obutakola makulu gy'oli. Okategedde, omusawo si gwe omulagira eddagala. Abalwadde abamu balina olugezigezi ng'alagira omusawo ssebe eddagala ly'alina okumira. Nti nze mpa ampikisirini, ampikisirini gw'oyagala okumira omanyi kyagenda okukola. Omusawo yalina okumanya eddagala ly'olina okumira. Kakati n'olw'ensonga efaanagana kuba mu mbeera eno gye tulimu ne gye tutambuliramu wano, olulimi lwe twogera wano si ggwe atugamba era si ggwe asalawo. Twogera ekyo ky'otayagalira ddala kuwulira, n'onyiiga bulungi nnyo noma n'onyiigulukuka weka naye nga kyekyo. Kubanga ffe twagala okukitegeera nti ekkanisa ya Mukama waffe Yesu mulimu eŋŋaano erimu naye nga si ya mu nnimiro. Naye ng'eŋŋaano eyo yajja etya? Eŋŋaano eyo embi nga yajja etya? Ng'ekkanisa yali yeebase. Mukama waffe Yesu agera olugero n'agamba nti abooluganda bamutegeeza twali twebase. Omubi najja n'asiga eŋŋaano embi mu ŋŋaano ennamu
naga kati ne bamubuza kati tugikuulemu nga nedda temugikuulamu akaseera kajja kemugenda okugikunguliramu njagala n'okukutegeeza akaseera kale kakiikano kubanga mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu mulimu emisege emisegula emisege nga gutuula mu katebe ne gwenyoola guti nolowooza nti ndiga ya mu kkanisa naye nga musege. Lino eddoboozi lino lyenjogera lino buli muntu yenna ng'ali mutuukako ne n'awulira ng'awulira bubi nnyo ayagala eddoboozi lino lireme kuwulikika era nga muli awulira ebyogerwa wano bimukosa tabyagala. Musege oguli mu kkanisa, eŋŋaano embi eri mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu. Nze nkubulidde era ojja balaba mu komenti omwo nga bayomba gwe Deputy Jesus mbalamusizaako nnyo. Njagala nsooke mbawe vidiyo eno mugiwulirize ya muganda waffe ayitibwa Joseph Ngoma. Joseph Ngoma be bamu abavubuka betwalaba Mukama be yasitula okuyimba ennyimba ng'obuweereza mu kkanisa ya Kristo. Mabegako nalina abantu be nali njogera nabo ndowooza ne wano banzijukidde bulungi nnyo. Nabategeeza ne mbagamba nti Joseph Ngoma waffe oyo waffe kuva luli woyimba oluyimba luli olwa Inter-Religious Council of Uganda lwe bakuweeramu akasente eri mu ndeeba platform eyo gye baakuwa ne bagamba tuyiyiza oluyimba olulinga olwebaza President Museveni nti naffe atufudde enzikiriza mu Uganda. Oh my God. Awo ne batandika okukubira awo naye kubanga munne amaloboozi gaffe tegatuuka yeeyo wesanga twogedde bwogezi ne bikoma mu bbanga muli banene eyo tegajja batuukako. Tewali n'omu asobola kutufuula nzikiriza simanyi batukkiriza kati tufuuse nzikiriza. Oluyimba lwe bakuwa oluyimbe n'ebigambo bye weeyimbamu ne weebaza ne President Museveni kubanga atukkiriza tufuuse kati enzikiriza nga Bible esomesa nti Yesu ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe era ye mukomekereza waako is the author and the finisher of our faith. Ye yennyini yatufuula abakkiriza mu kukkiriza kwe tulimu. Teri mulala ayinza kutufuula, teri mulala. Kati ne bakukwatira awo ate noono kwacca naye naafuuka omuzibu. Kwacca olwo naafuuka omuzibu. Oli gye baakuyita eyo naye ssebo n'ogaana n'okalibira n'ogamba nedda sijja mumale kusindika wano ssente nzirabe, mumale kusindika ssente wano nzirabe, sijja kuva wano mumale kuzisindika. Kakati eyo layini gye tulimu. Ne mbategeeza nti gye tugenda okugenda tuti Joseph Ngoma be careful. Kati bino temwagala kubiwuliriza, temubyagala ne mubyagala tubiwulira eri mu ŋŋambo. Waliwo muweereza Mukama mulala gwe nabagamba Joseph Ssegawa. Joseph Ssegawa Mukama akyakukuumiddeko bw'ati akasubi bw'ati. Ensonga eri emu nti munda mu ggwe mulimu guli omwoyo gw'omuntu w'omunda ogwo. Emikono gy'abo b'oyiseemu abo mulimu omukono oguli munda mu ggwe gw'omuntu w'omunda ogwo. Ogw'omuntu w'omunda ogwo gukyakukuumye neera naawe bakwetolodde ba Joseph Ssegawa. Kati bino byonna omuweereza wa Mukama ayitibwa Wilson Bugembe yabalaze ekkubo lino era njala kubategeeza waliwo generation egenda okufa era waliwo generation eri mu kufa olw'ebintu ebifaanaganako nga bino. Kankuwe omukulu ayitibwa Joseph Ngoma owulire yabadde ali mu kukivulu
ekiyitibwa kwepiica ekya gravity ng'ali mu kuyimba. Kakati wali tebakuyita nga muweereza, bakuyita nga entertainer. Ogenda bugenzi ku entertaininga. Of course kati ebintu byafuuka bya entertainment mu kanisa, worship, praise, byonna bya entertainment. Lwaki sikuwa omukulu ono muwulirize, nkutwale mu maaso muwulirize, nange nkomewo kamukuwe mukulu ngoma ng'aweereza wuyo. Aina akagambo kayogeddeawo omuwulidde n'agamba nti mwebale okuwagira gravity omutujju, mwebale kuwagira gravity omutujju. Ebigambo bye bimu, codes ze zimu Omusumba Wilson Bugembeza akozesa ng'ali mu kusupportinga abayimbi banne ab'ensi. Codes ze zimu kitegeeza ki nti bano abaana balina mentorship nga Wilson bwe yamentalinga abaana nti buli muyimbi akwata omuzindalo n'ayimba oluyimba n'afuna following emugoberera, ayimba ennyimba 2-3 olw'okuneebera concert obwavu bwe bumulumamu ne bumukubamu. Omwaka oguddako aba agenda kuyoyo concert aguleyo akamotoka. Kati yeye embeera eriwo. Kati ogenda okulira codes ze zimu, mentorship eyo ejja ekulaga nti now it's okay, you can collaborate with them, you can fellowship with them. Genda eyina gyeva. Kati ensigo yasimbibwa, ensigo mu kusimbibwa tutandika okulaba ebibala eby'ensigo. Be basajja abaweereza nga ba Joseph Ngoma nabo okusituka ne baga kati tukyaswala tekikyaswaza kino ne ku kituuti ku stage mumpe ssente nze nzije ennyimbe. Era nagano bagamba nti mwebale kuwagira gravity omutujju. Naye nga gravity omutujju ennyimba zagenda okuyimbamu owulira omwana wo ng'aluyimba n'oyagala omukube emimwa
noyagala omwenyiga emimwa sirika mwana wange bintu bino tobiyimba yoli yayimba abakazi abali ku bituuti bye byayimirirako banyeenya bati bubina bw'abadde emabega bw'ababuukira bw'abakwata bwe babeeranga abali mu buliri bw'abebakako n'abavubuka bali mu kuzina nabo bwe bajja bebakako babo bakutte nti bagirese ku kituuti kyabwe babo bayimba ebiyimba ennyimba omuntu omukulu zategeera nti ono yali ategeeza kino kakati gwe ate omuyimbi wa Mukama ayimba ennyimba eziryowo abantu ezibatwala mu wankaaki ya Mukama ezibatwala mu kuweerawo kwa Mukama gw'oli mu kubagamba nti mwebali kuwagira gravity omutujju. These are the same codes Wilson Bugembe z'akozesa era yakozesa statement yemu nga yebaza abantu okugenda okuwagira ekivulu kya kamiliyoni. Kodi zizezimu basibu ne banyabo biringa ebyokusaaga biringa nga biri fane ti amuleka agendeyo n'ebiina bwe bitwala omubiri gwa Kristo birina abaana abamu be bigenda okuttira ddala. Wano waliwo omwana yasituka nga Mukama musitudde ali anointing etuuka neekala waliwo ebigambo ebiri maaso wano bigenda okuba tugendeko mu kyawandiikibwa omukulu ono byeyayogedde biri well packaged bw'obiyisaako amaaso obivaawo buvi n'ogenda ye bw'oluyimba lwe namaani atambula n'agenda tuli ffenna. So kodi zizino ezikozesebwa ogenda okuzitegeera nga zirina amakulu gaazo zirina ebigendererwa byazo. Kodi zizezimu zezimu neza Wilson Bugembe zakozesa nga abantu bano asupporting ebivulu byabwe. Kati abaana abagendayo mu bivulu ebyo ne mubaleka eyo kyekisinganza okunnuma mu byonna ne mubaleka eyo. In fact nekibalira okubagamba n'ekingenzeeko kiridda. In fact kutunuulira ekibiina nga kiri mu kukuba mu ngalo ngenda ku ekifaananyi kyendabamu ekintu kino gwe abadde ali eyo akyabiyita ebyokusaaga kino kyonna ekibiina kyolaba ekitudde ekiri mu kukuba mu ngalo ekiri mu kuyimba ennyimba ezo nekiddamu ennyimba za Joseph Ngoma zaali mu kuyimba. Those people, many of them are part in the church. Bwe bavaawo bagenda kuyingira te mu kanisa babasumbe. Nze sikkiriza n'omuntu n'ogumu nti Joseph Ngoma kubanga Joseph Ngoma musumba tasobola kugenda ku kituuti kyewuwe ku kanisa newabawo oluganda ayimusa omukono oba n'abagamba nti bannanga abooluganda abali wano twekolemu omulimu awo tutaga abantu nga bataano tugende mu kivulu eky'okwepiija. Ejja bagamba nedda temugendayo tasobola bakkiriza naye yakulaga nti asobola okufunga balabala ne bagendayo n'agendayo ne bamuwa omusimbi. He is there just to entertain. Ekyo bakita entertainment. Eyo entertainment. Bw'oba oyagala okubuulira enjiri nnyimba toziyimba zireke teeka wansi ennyimba bikola lunyiri lwa Bayibuli bakonkomola enjiri nja kukukkiriza naye kasoleto ennyimba kuyimba entertainment kubanga bali mu kuwanika buwanisi mikono to be entertained. Bw'ovaawo era bagenda kujja balaba aba entertaining ab'okwepiica bajje bagenda beerayo eyo paka budde kejenge. Abantu bano balina ebintu bye bakola. Bw'otunuulira oluyimba olwa Wilson Bugembe abamu mmwe temulumanyi kulumanya nabagamba nti Wilson Bugembe kye yalinnyako waggulu wali ne bamukwatirayo okuvaayo kizibu nnyo era n'ennyimba ze zonna ezigenda okuba nga ziddako zigenda kuba nzibu nnyo ku penetratinga kubanga waliwo ekintu ekyayambalaawo tasobola kukitegeera tayinza kukitegeera n'abamulinanye nabo naye baba bakimanyi tebasobola kimugamba kubanga kati
ali ku level ndala nnyo tasobola kubuulirwa gambibwako. Kola oluyimba olusembyeyo abamu kumwe temulumanyi na kulumanya naye nga luli latest naye lwagaana okutambula. Lwagaana nagamba ba Gene Peace ne mbagamba nti oluyimba terugenda kugenda wala lujja koma mu kanisa awo lujja koma. Bw'olaba vidiyo y'oluyimba ne bajjako audio y'oluyimba n'olaba bulabe visual olaba gravity Omutujju yennyini ayimba. Kubanga ba vixen be bonna bakozesa eri abakazi abalina amambina amanene be bati be bali muli bamooti be bali muli secular. Kakati ebintu mwagala kubifuula nnomu n'otuuka n'okugamba nti mwebale kuwagira gravity Omutujju kuki bamuwagidde kuki okwepiica ng'owulira webannyonnyola ekigambo ekyo okwepiica bo we bakinnyonnyola kiwemula buwemuzi kiwemula. Muwulirize uno tuyinza obutagimalayo audio yeno tuyinza obutagimalayo video. Abantu wana mu linnya lya Mukama akasenna bakumaliriza Mukama yabasaba gravity kubanga gravity ky'obukuba bubuka bannabito ab'amaanyi Katonda byesizisizza abavubuka. Mukama yeebazibwe n'abantu abalala mwenna wanika emikono mu bbanga Katonda gw'empeereza asobola. Mukama nsabira abantu bano njagala kusabirayo abantu wano mu linnya lya Mukama akasenna bakumaliriza. Mukama yeebazibwe gravity kubanga gravity ky'obukuba bubuka bannabito ab'amaanyi Katonda byesizisizza abavubuka. Mukama yeebazibwe n'abantu abalala mwenna wanika emikono mu bbanga Katonda gw'empeereza asobola. Mukama nsabira abantu bano kubanga obamanyi okunsinga. Njagala kusabirayo abantu wano mu linnya lya Mukama nga senna bakumaliriza. Mukama yeebazibwe gravity kubanga gravity ky'obukuba bubuka bannabito ab'amaanyi Katonda byesizisizza abavubuka. Mukama yeebazibwe n'abantu abalala mwenna wanika emikono mu bbanga Katonda gw'empeereza asobola. Mukama nsabira abantu bano kubanga obamanyi okunsinga. Wagamba mu Yeremiya 3:27 laba nze ndi Katonda waabo bonna abalina omubiri si ebisolo naye abalina omubiri abantu. N'ogamba nti waliwo ekinnema. Mukama nsabira abantu bano kubanga obamanyi okunsinga. Njagala kusabirayo abantu wano mu linnya lya Mukama nga senna bakumaliriza. Mukama yeebazibwe gravity kubanga gravity ky'obukuba bubuka bannabito ab'amaanyi Katonda byesizisizza abavubuka. Mukama yeebazibwe n'abantu abalala mwenna wanika emikono mu bbanga Katonda gw'empeereza asobola. Mukama nsabira abantu bano kubanga obamanyi okunsinga. Wagamba mu Yeremiya 3:27 laba nze ndi Katonda waabo bonna abalina omubiri si ebisolo naye abalina omubiri abantu. N'ogamba nti waliwo ekinnema. Mukama abaana b'abakazi bano n'abasajja buli omu ena kyebamutondera okubeera. Buli omu Mukama nsabye buli kyamutondera okubeera. Be bamu ku bavubuka Mukama baayimusizza. Joseph Ngoma nze mbalayirira twali empigi mwali muli mpigi nga muli mu kuyimba waliwo ndoozi omuwala yali eyo Bungereza naye n'akola emikolo n'omwami we. Kakati bingi nti alisapootinga nnyo abayimbi b'ennyimba mu kkanisa bangi abamu abawadde zitiketi kugenda e Bungereza abamu babasindikidde zi visas. Mukyalo sijja mwogera linnya kati n'abakolera ekivulu eyo mu mpigi nenengera abantu nga badduka Joseph Ngoma nembalaba bwe nti embatunuulira bwe nti Katonda nga bw'ali omulamu mbasabira naye nze Nicholas siri ku level ya kudduka kutomera nkonge
mbunziruka kulaba bayimbi ba gospel mbo yuli ayiseewo wali eri kanziruke mutege wali nedda level sigiriiko. Wotuukira okugamba nti Gravity Omutujju be bamu ku bantu ku bavubuka Mukama baasitudde ku mulembe guno kutwala abavubuka mu maaso. Gravity Omutujju be bamu ku bavubuka Mukama baasitudde. Mukama waani nze Katonda gwensinza gwempeereza nga yali mabega wa Gravity n'ennyimba zayimba ez'obuwemu ne following emuliko n'ebyakola oŋŋambye nti Katonda wange gwempeereza ye Katonda wa Gravity amusitudde mu bbanga atuuke waali awo. Kati gw'owulira waali omwegomba gwe waali omwegomba. Olunyiriri lwa Bayibuli lugamba budde butugenze Befeso essula ya 5 n'olunyiriri olusookera ddala. Befeso 5:11 and have no fellowship with the unfruitful works of darkness but rather reprove them. Reproving kitegeeza you expose. It means expose. Reprove. Expose. Expose them. Reprove them. Instead of joining them and fellowship with them, expose them. Balage naye ani kumwe ayinza okukwata omuzindaala onaabagamba nti ne bannange mwetaaga kulokoka mujje wano, ayagala okulokoka jangu wano, sembera wano nga toyimbye naye weetaaga ka platform ako bakakuwe. Tujja kuba tukyali awo nga onaawe otegekayo kivulu nga naawe oyita ba Gravity bajje bayimbe. Befeso 5:12 for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Befeso 5:12 it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Kwogera obwogezi ku bigambo byabwe n'okwogera obwogezi ku ekyo kye bali, ku ekyo kye bakola ne bye bakola mu kyama. Bayibuli esomesa nti kya buswavu nnyo. Olulimi Oluganda lugamba kubanga kya nsonyi n'okubyogerako ebyo bye bakola mu kyama. Kakati gwe oli ku kituuti kyabwe wali wennyini weeyimiridde ku ntabiro yaabwe oli mu kuwaana omukulu nti akazi omulimu gw'amaanyi era Katonda y'omu ku bavubuka Katonda baasitudde. Y'omu ku bavubuka Katonda baasitudde okukulembera abavubuka, kutwala abavubuka bamulabe ng'ekyokulabirako, ng'ennyimba zonna zaali mu kuyimba zonna buwemu bwereere. Buwemu kitegeeza ki? Nti mumwongera mileage. Kitegeeza ki? Ekibiina ky'olaba ekiri mu kukukubira mu ngalo n'okuwanika emikono, they are used to those things. Bali used kubanga eyabayise si musumba, eyabayise mu kivulu si bishop, naye eyabayise mu kivulu bulijjo yabayita era ne bajja. Katito kinono nze nkikuwa gwampuliriza naawe agoberera ng'oli musumba, oli muweereza eyo. Ekkanisa gy'osumba mulimu abantu. Naye nkigambako Omuzeeyi Bugembe ne mugamba nti Nansana Light of the World ekitundu ky'ekkanisa kya Kamiliyoni, ekitundu ky'ekkanisa kirala kya Bob Wine, ekitundu ekirala kya Misa Kisemakula, ekitundu ekirala kya Bebe Kulu. Bwatyo naye Bugembe naye ayinamu ababe. Nze nkubulidde mukwano gwange kusinziira ku kodizi zaabwe ze basindika naligambye nti muzuukuke, muli mu kubuulira njiri, mwebale nnyo, mwebale kubuulira njiri, mwebale. Ngoma Joseph Ngoma ebintu bye bibirekera awo. Kino kye kibeera ng'ekikoma. Otherwise ogenda kutambula bwoti obeerenga
mukama wo oli owenansana otandika okustrugglinga okuleeta oluyimba olugenda okukoma ku mitima gy'abantu otandika okustrugglinga nakyo ng'oli owenansana bali mu kustrugglinga right now olwaleero nga singa obuuza abantu 10 ku luyimba lwa bugembe olupya ku bantu 10 ojja kufunako abantu 2 abalumanyi naye nga luli ku bantu 10 oluyimba olwafulumya ejjo abantu 8 balumanyi naye olwaleero oluyimba olusembyeyo alina oluyimba baluyita bbeere ddene mbadde sagana kulwogera bbeere ddene obuuza abantu ku bantu 20 ku 10 bameka bamanyi oluyimba bbeere ddene n'ebigambo ebirulimu lwaziikibwa luti mbasiibudde Joseph Ngoma Joseph Ssegawa mukwano gwange weeyawule ku kikoosi Katonda alinganga akyakubisa akasubi bwoti weeyawule ku kikoosi Joseph Ngoma bakuvuga bati otandise okutambula era malirizayo sakala kukujjajinga nti ndi wano ndi kukulamula ndi bande mukukuba misumali naye nkubuulira reality temwagala mazima naye amazima geego era nkubuulidde ekituufu Sarah Mirembe kagamba nti bino byebiro byange Mukama akunkumire akunjagalire weeraba Ekanisa ya Kristo ekyuse nnyo bannange mutunule mulabe okwagala okwasooka twakuleka dda twawabadda omwoyo omutukuvu ye twamudibya ne twesiga okumanya ne twerabira nti n'okugoberera omubiri kwekuzikirira tubikoza mu magezi gaffe twaleka omwoyo kanisa tunoonya amakubo gali agasooka kubanga bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe ebikolwa ebyasooka twabidibya dda twaleka omwoyo okwagala n'okusaasira n'ekisa n'okusonyiwa twabireka abantu abatabagananga nga tuli kimu mu Katonda leero ekkanisa yeeyawudde mu bibiri tutambula na bukyayi zenteesa twandizeeyo ne tukola okwagala okwasooka ne tugoberera omwoyo kuba Yesu ajja mangu bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne
kikyamye okuwalulira abalala ennyuma waabwe okubaziiza ogenda okunyoma kuliyambala bangi obujeemu bulinga bangi nga bakyambizibwa nga baleka Katonda. Kati mbuuza tuddeyo abange oba tugende na bino mu maaso ngamba twandiseeyo tutereze byasoba ekkanisa tuddeyo ku musingi ogw'obutuukirivu